si yeso ketugenda maso dizamu mwogezi yesawa atenete eno yekutusibako dizamu mwogezi tugenda maso mpola mpola tugenda jikutusaka sawa yona wakisajja mbunchaga kufuna bya bugagga bwakyo njagala omutima gukikulu kitundewo njagala galikidwa naddala abaami amulwawo okusanga omwami nga wali ali yekka abamu babasiba n'asigalamu gasala kkubo wali obaddekaawo ng'owulo olina omukazi gw'oyagala naye nga ne bw'oddaawo tetereera tugenda maaso badde nkulamusa wanoona nga woowalaba wanoona ntundawo negwamu neeyo ennyumba gy'olengera wali n'ennyumba nkitundiramu yonna nagambye tulengereza eziri ku coming soon mu biseera mpaawo kaga tugenda gikutuusaako tonguze ettaka lye mwasikira juza omuzimu gw'omusajja gwalumba abantu mpita nazo naye kyeneebuuza mukyala we yategeddeko aleka naawe tombuulira bya mukyala buli mukyala gwe enzaaliwo nze nkuguza ebintu noba nga kikwataganya owulidde tugenda maaso abazannyira mu ttaka lino mbataddeko olutuula luno olutuula lunyweze buli asalimbira mu ttaka lino nze n'omusajja wange simugabana ne bateekawo olutuula ensi weeri etambulira ku bunkenke baleeta olutuula efirimu balongo tabadde tabawa buyambi ng'ate musaayi kyokka tebalina yadde essuuka naye amanyi kamukubireko aneda nyanzi tomukubira nyanzi kalango iddeko naye mbadde naye n'agamba ebintu ebyagenda bigulu kalango ka firimu poloti yange eri omuli ennyumba njitunda wegendereze gy'ogula waawe ekizibiti bataddeyo bateekayo ekinyambulusi yagwa mu kinyambulusi ozaya eno bagiyita amaka gange Dizam Film Production yesoke bakutuusaako eyo katugirindemu katono tugireete yeso katusoke tulengere kalangu kano muzimu gwa bbaawe tukyalengera kalangu kayo katono nnyo yangu naawe omanyi ku nsi kuno teri kireese mirerembe nga njawulo jangu tugenda maaso kumbe gwaleese okwawula yali namwandu waliwo ekigobe muzimu gwa bbaawo iko mulemesaako emirembe kundagu omuzimu gwa bba gumulondoola ono bamugwa mu ttooke emiwunyo ne gijja tugenda maaso wadde nafa mukazi omuveeko omuzimu gutamba wali ogenzeeko mbyala avugonya nebula gwe ozanye omuzimu gwafuka omuzimu omukazi ndi nkoze ntya omusajja amazeeko emirembe bagiyita muzimu gwa bbaawe ezanyiddwa Jemasi Nzakeza Waso Abdallah Luanga Julius nina Kalema Shanita ate nga era ya directing wa Kide Estelewo filimu eno yo tugenda gikutuusaako essaawa yonna musajja gwe bw'oba wafa n'otamatira manye ennaku zino abafuleekereeke n'amugiramu kasiruwale abyo toddangamu okunnondoola nze sirina kibi kye nali nkukoze ssebo okiwulidde omuzimu batandise ogulimba mpulira bagamba gikuba kibooko kano kalango ka firimu bagiyita muzimu gwa bba n'aleeta enkoko saagala kumanya era bwebanga oyagala okutambula otambuliranga muno so si munze bamuleetedde enkoko gy'abaatemba omukyalo ono yenkana n'enkoko omuzimu agulimbyelimbye enkoko olabye awo omukyala we mulese nze sikyali mukyala we ey'enjawulo awo naawe bwanga oyagala njawulo ojjanga ku kitooke wano wanga ofuna mukyala wo nange ndeka neeyagaleko ng'abakyala abalala bangi tubawulidde oli ng'agamba nti abanange nze nina ekintu ekintabukira mu budde obw'ekiro eno bagiyita muzimu gwa bbaawe funa kopi kati kaakati omulamuzi Machete ke kalango kano koolaba eno nagambye genda mu SK Movies ku Energy Center wojja okusanga firimu eno okeryana nadde firimu tugenda maaso mpola mpola
SK Movies eno ya SK nagamba je wali eri ku Energy Center wogenda okusanga omulamuzi Machete kati soka tulengera kalango kayo naye nga neno yafulumya dda omukwano omungi gukuletera okola kyotandikoze eno gye bayita omulamuzi Machete bayagala mukazi w'omusajja baleeta buzibu kakati omulamuzi ye Jambia Machete yesoka tugenda maaso va kubiridda ku bino eno ya Munnayuganda ye mwana mulenzi ono Okiria Ronald tugenda maaso eno teri ku coming soon yewojagalya gikime SK Energy Center omulamuzi Machete production in action abamalaya gundi gova ku kye bayita omukwano omusajja nga yagadde omukazi abamwagala bino byonna biri mu firi omanyiddwa ng'omulamuzi Machete kaakati eyanjagalidde omukazi yandeetedde oggula ejjambiya eno temunneekwasa Mukama Katonda beera omujulizi bansonyiwe kusonyiwe Machete va kubiridda ku bino muvi yino muvi Buddu Films timu no sleep ye mulamuzi Machete eno gifune mu SK todangamu okwagala mukazi woli mukazi wa musajja ono bamujjako mutwe gulete omutwe film vakubaka abasajja gifune ku SK Energy Center SK Movies checho yeah. Yes, okay, katandike tugende maaso Dazam Film Productions atendete filimu mwogezi zamu katugitandike mwogezi zamu nga n'emizannyi w'enetandika olutandise pattu ndaga wadeize nga ne screen kwali nnyo Mutebi Ronald tosadde kuleka ndi osuubwa tugende maaso n'ekitundu ekyokubiri Charles Funyanzi ne Okiria Ronald Lutule ekyali ntandikwa kakati tumanye pattu mu baffere bano kuba ebintu komye okulengeranga mu kitundu ekisooka byonoonese ekyali ntandikwa abaffere pattu gye tutandise egenda mu maaso kakajjukira twagenza ofundikira no nga woofiisi eno yaweereddwa omuwala omulala naye ng'ate omuwala gwe bagigyeko naye mukazi wattu ekintu ekyo kyamuluma nnyo kuba ebbanga lyamaze ng'akolera mukama we ekyo ekintu kwegamba kyamuluma okakasa ndiye bamugye ku mulimu kati ogwe baawa omulimu omupya yoono yali akyatunula mu fayiro yafunirawo endali n'atandika okweyisanga empene gwe ndeka gwe eyali anonye fayiro kyamugwako wano wetwakome mu kitundu ekisooka katugende maaso n'ekitundu ekyokubiri waliwo yali yaddukira mu kibuga naye embeera yamutabukira musajja atu Steve kayisa alabika nti yayeewola ssente nga yala okutandika bizinesi n'atuuka n'okusinga ettaka eryali erya sisita we ali e Bulaaya naye ebintu tebyagenda bulungi kati yasalawo abe ng'akomawo ku kyalo efirimu eno ekyatandika butandisi ebiseera ebisinga embeera bweto bwe kuba omuntu abadde ku kibuga n'afundikira nga azze mu kyalo olwo bba abatamanyi bya mbeera ne baseka tuddeko ew'omuwala ono yatwalibwa mu ddwaliro yabadde atandise okweyisanga empene nga yeeyisanga empene etandika butandisi era dokita agenda okujja abadde akola atya yasambagadde ng'empene awo naye ng'ate ayagula ng'entalaganya si bulwadde kimusujja ye omusawo kyasooka okologera vatabula ebadde edididi nkogonito maybe kivudde ku ki musujja gumulinye ku bwongo baalya miyembe gyali gyabiwuka egenda maaso
ekyatandika. Kati era omusawo kye yakola ng'asooka ajjawo eyamuleese ng'omujjanjabi kubanga bba abasawo nabo baba bantu. Tugende maaso oli asobola okutunako n'amanya nti awo n'ekimuluma alabika teribeere bulwadde buzungu. Ogamba kano kasike kennyini ako. Kati olugambo lutandise otambula ku kyalo Stephen nga bwe yakomyewo. Naye Stephen ku ndabika ye bannanga alabika alina ssente kakati nogwejogambira nti yalazikubye mu kibuga okomyewo mu kyalo. Kati ate bba ab'ekyalo bakulengera bamanyozze kubagaggawaza era baakiranga Steve alungi nnyo. Kati abakyala ano batandise okunoonya gye bayinza okuleka ne bakuula Steve. Omusajja opatika n'okuba ne ssente ate ye omukazi n'ayiiya azikuggyeeko atya. Katuddako ewamusawo omusawo akumanya obulwadde buno bwazze butya. Yasoose n'afunamu kyekubiira awo n'abanga akyankamuse kabadde kale nga kakutte n'atandika amusimanya ate alaba waya z'amasannyalaze zikka kyokka ate we tubeera teri masannyalaze. Oyo olina mwongerayo kubanga oyo takyayinza kujjanjabwa. Laba dokita omulwadde agenda kuweebwa lifaalo. Agenda kwongezebwayo wano takyayinza kuyambibwa era wano omulwadde w'oyo ffe kusinziira kukebera gw'omanyi mutwale mwongere nayo. Ovanga ku musawo kugamba nti tugenda kwongera naye nga naye kennyini tamanyi watuufu gyakwongera. Egenda maaso kati ne tuddako ewabetekedde Steve. Bannanga abantu sente muzinoonye zifuna naye ate n'ebizinoonyo zitwala bye bingi. Kano tekamukube kati munnakyala abaggunze namba 7 yalaba abaggunze wano tayinza lemera gumu 2 mpozi nga n'abamugamu ne tuvaayo. Kati omulwadde ono bamala okuleka ni ku ddwaliro yagobeddwa. Musajja ne bamugamba mwongereyo bwe biti embeera bw'ebeera bagamba omulwaddewo taawone wunajja aluma obujiji alinga alimu obunyenyenkule. Agambye ki? Agambye ki? Mama Jennifer Wululu Jennifer ajja alogoota n'amannya ga bufuzi kuba ekintu ekyamukube kyabadde kya mu ofiisi. Bannange muzannyire empola mirimu gy'abantu. Muzannyire empola mirimu gy'abantu. Abantu baagala emirimu gyabwe. Efirimu yino nga bamuleeta adde omuwala anyirira atambula ne bagamba yitawo ku kyalo kyonna buli omu beebuuza ani amuzaala alinga ataazaalwa muwala okunyirira wuno ddalu bamukubye eddamba si lya kitundu. Efirimu egenda maaso mirimu gye gireese obuzibu kati bamuleeseewa ewajjajja gabuggola. Yasasulako emyezi 2 n'abula. Kati ogenda okudda eno omwesibako obuuza ajja kusasula. Ekibiina kitaamye abantu baali mu kibiina simanyi ebino ebya banka simanyi kitula ku benchi emu kati ogenda okwetegereza ngerageranya obuzito bwe tunule sente zayagala mbutufu saamatira bannange munsonyiwe nange nali muyinda muntu mulamu abaawola sente omwana yadduka ne sente yasasulako emirundi 2 sente n'agenda nazo. Ono yennyini eyamwenyiri yalina okumusasulira. Efirimu egenda maaso oba bwabula ng'emisingo gye yateekayo tugitwala nga gitweriwa. Efirimu egenda maaso nezo gigenderamu. Omuvubuka yalagawa omulalu kati tuba tuli ikubulango ku leediyo. Waliwo omuntu mbusimanyi baawulidde leediyo etulanga bino bye twateekeo obulango lulimu baleese omulwadde wa oli mulwadde nagamba bejjanja luto tomanyi bye tujjanjaba bintu byango abalwadde ababa bagiza abalalu baba balina bye basobezza weni jange omuyambe yamugamba jange omuyambe andize ne tugenda ne tumulaba bayinza okubeeramu n'akasente ne tukakuba njagala olabe kadi ng'amugamba jangu osokolaba omulwadde ono ebyabwe byojjukira si byakujjanjaba bakutegula buteguzi. Efirimu egenda maaso ababodaboda bakola oli yagula piki ye yagigula mu bajjajja tebaamuwa ndagaano avuga piki
era pikipiki ekolera ddala kane tuddako wajjajja gaboggola ebyange obimanyi yakwetetenkanya bwetetenkanya nze kadi jjajja gaboggola mweraliikirivu nnyo namulamulira ogenda kusiikula embeera etuleetera obuzibu ebintu bino byandibadde si kuzannya jangu tugende efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nagendi yebaleko kakati kumbe bamulumbye ebintu bigenda bitya munnange tulese wano tubadde tuzze tukulabe twaleko mu bintu munnange naffe twagala okulirako mu kibuga okuba nga tunyiriranga ggwe babagamba ennyirira leka nammwe kunjogerera kuno kunyiriramu kinze naakoze kati nga bamanyi ab'ekibuga baagala nnyo okubbya ab'omukyalo esso ayagala mukubbya njaga neba ne mwana gwe ati mwana gwe neyonyirira weka naffe twaleka eyo kumbe ono ayagala labika endyako Steve newamugamba yejjawo bwejja owange biki bino bye muliku kati ate kusinzira nga bwenda pamu n'ebintu byatandise ndaba yeemoola kiki kyaliko buli muntu mukulu oyo ali ku ki ebijja soboka munda ebintu bino mbimanya abantu abamu afuula awo eyeegonzagonza bantu b'omu kibuga amanye ebibuga tebiba bizimbe naye n'abantu b'omukyalo nabo baataama oli omulabanga fala naye nga entunula yalinga kobula ng'ebikolwa bye si bya buntu katuddako eno omulalu yaleeteddwa kati oyo yabadde kiki omuntu tuyambye tutya munnange ebintu byatabuseeko naye waliwo ofiisi abadde akolamu bamukola agenda maaso alaga omuntu ono mu ofiisi mwabadde akola abadde akolamu ennaku mbale ofiisi oli ne bamugoba tenalogoota naanagwa eddalu egenda maaso ne bwomulaba watudde n'engoye zaalimu nzenzi mwambazza yeyambula alogoota naawo nakabanga pusi ate azaawula amaloboozi agira nakabanga pusi envubuka nakabanga pusi eyonsa ekyo bakimunyonyodde okimanyi nti oyo nno mulwadde ebyaddala okimanyi oyo mulwadde ebyaddala jajja ono si musawo ebyaddala embwa zigenda okwetegereza wumbwa maama miliyoniyazi obulwadde obuluma oyo bukulu busimbula bwa bukadde 5 omuntu ayinza okulamulira essente mu bujjanjabi ng'alinga akwegobako ekyo obwo obulwadde buli siriyasi va ne malala pozi ngoyagala omulwadde wakufeeko ng'olaba ali jaja kangende noonyeyo akasente kona kenanoonya oyo mujeeka emyogeramu efirimu egenda maaso omulwadde oyo buli lwasula wa emitwalo 10 gyotekeddwa ez'ekitanda olina ozisasula ne mu masaba bagabayo ez'ekitanda ojja kuddeeyo egenda maaso Kavuma katuddeko ewaakavuma ne senga bamugamba sabbiiti 6 sente zijja kuba zikuze nga zizadde kati tuzirwisiza kyemanyi n'okwengera zengedde jangu oggule banka sente zatundibwa mu pikipiki amayembe embuga egazitunda bajajja ne bamuga katukutaasa eyo piki ereme kutta katugitunde olinde sente zo mbiti 6 basanyufu nnyo sente banyi sente zino kera gwedde katongira ebizike ne bijja bigira ebizike bijja kuwola batandika bwe bakyusa efirimu egenda maaso ne tuddako ewa Steve kati wangi byaŋŋambye si birungi naye tulina kukola ki kugumiikiriza si bwe kiri okujjako nze okukolagana namu tuli mu bya bizinesi ye Steve ekyamulese mu kyalo bya bizinesi si bya mapenzi amapenzi we gamutuusizza wazibu musajja alina essimu gyakwata ebyo obutamala budde musooke kukwata transport oyo ababiri kale alina obwomutwalo netayagala kwogera efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso olaba mwana gwe
ngamba musene simanyi zigenda kula zizaale oli mama amagezi mu gutwa ogwo labayo nga bwagenda tuletedde obuzibu sente za pikipiki epikipiki sente ezagula pikipiki bazeewola sente sente mayembe gatunda gwe ogenda kumbulira ogenda kuntwala gye bagula pikipiki senga nze bansonyiwe senga nange saamanya ndi senga laba ekiri eno ono yafuuse akawulumu omuwala yafuuse ekitagasa omuwala yafuuse ekitagasa eddugu eriri ono eddogo linyooka guno omusambwa gulinakatekana musambwa banyiiza munyiize wakati gwe ogamba otya mbu omuntu agenda okukola mu wakolera ate najja afuuka atyo sokolindeko tomwesembereza ojja kuntomeza omutaalume ogwo mutaalume gwe guluma omuntu omulaba bw'atunula olengera bw'akyusa omutwali nga miripidi dino essabo terijja kumuwonya kubanga ebintu bimanya ebyaffe byetuwonya byebyo byetuteze kati gw'omanya ekyo ekiri ku oyo eddagala era yali lya Tanzania era baagulagule nga lyakusimbula basimba omuteego ne bagusimbula akusimba landi maini n'ogirinyako enajja n'agitegulula naye kati bino byataateze tabijjanjaba yali musawo omufere omulungi amanye emiwunyo oyo takwatibwako tulinde ziri ze twamugaye kuba buli lunaku lwasula balina osasula firimu egenda maaso katuddeko wa musiraamu bagenda maaso banoonya Steven sente z'ekibiina yasasulayo ennaku 2 yali eyo abeerayo emmanga eyo Steve yali yayingira ekibuga naye kirayika kyamwokyezza nadda gyali egenda maaso efirimu egenda maaso tuddako ewa Lugayaavu Lugayaavu y'omu ku bayabya Steven gano amazzi muva kunaaba ki teova musajja gwe amazzi ago ova kunaaba ki olaye gabadde ki ndabanga omuli omukulukuto ogenda kumbulo yaani ekikulu naawe gwe nnyabo wano siwo bananga abakazi abo basize emizigo bayomba bali kwegamba nti twaleeyo oguto wano siwa wabaye muyomba ki kyokka ebintu by'ensi eno bizibu ono mwami yakuba sente za munne n'ayiga n'ogatika abakazi Lugayaavu mumbe buli gyamuyita mumbejja oba ogenda mba nkuwonya nange mba nkitegeera egenda maaso kyopona bannaga mukazi gwo nnemerako kumba amala kulaba nga abulidde eri nno neesibako oli mamange mulamba nga njagala gwe ng'okimyula kiri eno mbu njagale gwe yeekaza mulekerawo okwesiga abantu kati oyo gabogola mwasinzira ku kyokumwesiga ogenda okwetegereza ebizibu ebizze senga woono ebintu kwegamba alagula abantu abagetaagetabwa abafeera abajja ku sente mbwalina amanyi ono yali yamanya dde ebyagaboggola wadenaka kati olaba kye mwakoze taliko nti oba alina empewo wadde akadagala kamanyi gaboggola si musawo muganda n'akamwabula mukumpanya kinagitwamu basamize kati omwana ekisinga oleeta obuzibu kwe kuba ni piki eno yagenda ewagaboggola omuntu akwadde pikipiki okole kiwuubiro nagiya bye binoonya abantu ng'ate mb'ogenze piki bagiwa omukisa obeeramu amagezi bannange nange saamanya nze baŋŋamba nti okufuna omukisa guva wa tunulira omusiru ofuna omukisa kutugola olyoka omanye nti ffe twazaalibwa n'emikisa oliwo osirwala omutwe kulinga nsigo yajambula omwana mwe muntu ogeza atuleetedde ebizibu mwe mubisomba ano muwoza bwavu kumpe mwe mutusibyeko obwavu piki bagikuwadde givuga ogitute mubasawo baginaze omuyinde yagikola ye teyaginaaza omutwe mufu ono yagamba pikipiki tujja ginoonya ye musiraamu yagamba ekyo musaaga wekiba bwekityo tujja musomera edduwa ebyase tugende oleete piki egenda maaso abakulu bambi omuntu eyali ayamba ate kati gwe bayamba bintu byensi bikyuka ate abantu abaffe be bakyusa embeera nansangayo n'ekiwala si katono balwane kikyaliyo kiruwa
kino kiwampa kyeri mu kyalo kati ambuuza ekikazi kye yali yamuwa ekinkubidde ogenda olengera bamukubire alo netiwaka nfu alo wangi Steve. wulira Steve. wangi nange nkwagala eki wulira etabbu nkwagala ono yasindika omukazi agenda abege Amakulu gy'oli. yagala nzijeyo Era kirina omulamwa gy'oli. kati kumbe mbw alina byagala omugamba Kati Steve. jjukira omukazi ono yazannya ddiru sente ne bamuwa bubi tebamusasula bulungi kati luga yava awulira omukazi ono agamba ki Steve tamugamba ntwamunyaga awulira era ngenda kujja ombulire byonna byoŋŋamba okumbulira tofaayo ngenda kujja Vaayo. Nadda waniino nga ku ddayale y'amatayi bawete. ngenda kujja gebanga eddakiika ana yakuba nkutuukako awo egenda maaso kale mukwano nawe beera bulungi ayagala mumugamba ki lwaki amutumiza ku ddaala y'amata akati kyembadde njagala tugenda kgenda mu bintu ebyo njagala mugende mu giro lyakamotoka mugende mutikke enanansi mu kyalo ebyolugerere ate ebyokiwala byonolya embeera yange naawe nkitegedde kakati ekikyoga abadde ayagala amanye ebigambo ebiva ewa Steve n'omuwala ogundi wali mu matoka wali bapakinga biroola egenda maaso kati ogenda okudda ku poliisi emisango gigenzeemu poliisi kati mu ngeri ey'olukujjukujju olukujjukujju kyeki abasawo abafere bagimubbako bagimutundako wuuno yennyini yeeyogerere afande nze pikipiki mmanyi weerise kumbe musiraamu ku swala ze yasadde kirungi nnyo epikipiki yazuuliddwa weeyinza okuba nga weeri efirimu yiino baali twakagula pikipiki nesenga nenjitwala ew'omusawo omusawo oyo gitutte kukolayo ki yali ndwadde kugijjanjaba omusawo kika ki gyewagitwala omusawo omuganda abire nga mpa ku ddagala ebire ng'ekola nnyo kakati ng'ew'omusawo gyogitutte bwemwali temuna eri ew'omusawo gye wagenda pikipiki eyo bagabireyo bakasitoma ze baŋŋamba agaba eddagala piki n'agiwa omukisa tugenda maaso kakati bwe yagamba nti piki tejja kukola piki bakugamba tegenda kukola yaŋŋamba egenda kunezinga mu kiwato bwe bagikuguza endagaano eyo ku kaadi ya piki kwaliko mbwe ejja kwezinga mu kiwato nze yaŋŋamba piki nzibu nnyo era egenda kungalika nange neŋŋamba kangitunde ne sente teyamuwa za mpeke yamuwa sente z'amayembe n'amugamba sente ojja funa kadi nno pikipiki eno omusango pikipiki gulinye wansi ne waggulu watuuse n'ogenda ku poliisi tugende tutambulemu kyokka eno eyagula piki ali mukola nga bw'okiwulira abaagimuguza be bano lutuule ali mukuba bijanjaalo bye ali mukuba bijanjaalo ali mu bija kadi kumbe Steve azze waagaboggola wangi olaganyisize nedda omukubiddeko kusi ono azze naye ayambibwe ye Steve lutuule ekyo kirungi ogenda okunyonyola engeri gye yazzeemu manyi balwawo okwaniriza buli azze naye engeri gye baawulidde akalango ekyo kimuwadde amaanyi baawulidde kalango kale era oba ojja kujanjabwa jangu kamala okulaba omukulu eno emisango egiri ku poliisi gya pikipiki nedda afaani naye nabalaba naye bamuli anti era kyekimu kyembuuza wabalaba nga bamulinnya nedda kakati ndowooza maama omutabani w'omulabi ekituufu ye bandi babaafera mu fere manyi kati abagezi bangi n'ekyomukisa omulungi omwami oli yatugambye pikipiki amanyi weeri tetugenda okukola tugenda kukwata wano abaana agende n'omwami oli bafune omuntu oyo ulide poliisi kyesazeewo pande tekyetagisa baana olyagaa tebaleeta basirikale nze mwe musobola okubeera abeesigwa gye ndi etera omwami oyo epikipiki bagimanyi magezi kikaki agajja okuleeta kadi ng'asooka mbuuza pulaniti gy'ogenda okuyiya engeri gy'ogenda oleetamu pikipiki eyo
nga togenze n'abasirikale bamundu kwini gwe ekyo neesiga alina pulaani kirungi kati mugende olabe engeri gyosobola okujja ne mukwano efirimu egenda maaso kono nikiwedde jajja ali eno mukulu waliwo azze wano naye alabika sente binusu mpapula ki alabika sente atawe kirungi nnyo kale wabavudde buzibuzibu bwabitwalo ng'etaano genda omuyise eri bwoti ajje nange kaŋŋendetereza embuga beetereza bwetereza bwe banaaba nakuba emaali beetereza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso musiraamu ng'atuula ku piki ono ng'agikuba omugere twende kumbe musiraamu yavudde ku poliisi ye ng'amaze okibala abantu bano ababba pikipiki z'abanaabwe ababba pikipiki z'abanaabwe olwaleero luno bagenda kitegeera olwaleero luno abanene boolaba mu ggwanga akagati ke bali bakajja we omugenyi yo atuuse tusanyusa omulamu kakati genda ofune akasaana oyongereko nsesezeko mu kyoto ekyo kale se kati yajja kindeese wulira ensonga za Steve banka yampola sente ntandikawo ka bizinesi ono alina ebizibu bye kwangu omala n'azindyako gyevudenzija yalina sirwaliza ebbanka yalina kibebi kye naga kakadi banka kyeriko eyagala kunyweza ate nga ne sente zennyini ndaba sizirina nekireka bampangira mupangizi gwe nyumba eziri ku olopuleti osimala tugenda maaso jukira bamugambye omwana amukubidde essimu namugaa jankuule buli kimu kyonna ekyetaagisa ekigenda maaso kuba aliwo kyotamanyi naye nga kiva ku ki omwana ono yali mukazi wa lugayaavu n'amuwa pulaani eyo naye kirabika ebyensasula byajja bubi weziri jajja kade njagala olabe ono kyeyakola nga ajjayo amajja aiti kasitoba ng'olina essente giweze gye namugambye sasooka azissa ku pembeeni ye kyasinga okwagala ssente leetera omuzikiza awo tugenda maaso ng'atumye omuzikiza bano abaakubba tulina obbazikiza ebibaliko basaaga kati olwatuuka musiraamu wanyolera omuntu omanye ababonda bazibu bayinza omugwa muggwale banne ne bakuŋŋaana musiraamu n'amunyweza jangu ogenda kumbuulira piki nagigula oyina lisiiti gwe jangu kaakati ono egenda maaso jajja tuleese omuzikiza guuguno ne baleeta omuzikiza muleke ne baleeta omuzikiza kaakati omuzikiza guugwo guyita muzikiza wulira njagala ogutwale wuliriza ejajja oseko amanda ejajja agaliko omuliro ejajja oteekeko omuzikiza guno otandike okulaamiriza ejajja nti nze Steven nzikizza banka sente zonna zebadde olengera okumanya abasawo abalogo bazibu nnyo manja ebirenga tekyamanja baagala bazikiza ebbanka ebadde ebanja omuntu ono mbwe ebiveeko teebereza banka bagiroge ologe banka nga seefu mwe bazijja nga bazikuwola amuwadde muzikiza guzikiza ababanja guzikiza abakuli obubi n'amuwa omuzikiza banka tugitadde waliwo omuntu okuwa omuzikiza onaaba nga akuwadde mutaama n'otaama butaami egenda maaso
nga munaku nga 3 waliwo sente zo kadi ng'amugamba okimanyi ogenda funa esente endala mu nnaku 3 ate olina okudda wano kubanga okusinziira nga bwe ndaba zino sente ekituufu kiba kya bulijjo omuntu yenna abalina ofuna sente zonna z'ofunye mu nnaku 3 tokwatako wadde n'ekikumi osooka odde tulabe sente ezo kasajja katunga kavaayo kumbe kaweereddwa omuzikiza owaaye jangu tulabe ez'ekyemisana zirabise lutuule nga jja tuwulira sokoli kagenze gyatulabe kizibu kyembadde nakyo kiwedde misambwa gyange ginkoledde kumbe emisambwa gye mibbi yamugyeko emitwalo 10 obulango bwakoze